Owaje nawe kiki? Nkwata bulungi. Anti naye tambula ng'ayagala. Mumuzungira mu betting ate mufuna ebizibu ne mutuyita. Gwe ssebo. Totandika ate kunnangira. Gwe bagambye kino nakyagadde. Leka tulwaki tova mu betting. Owoza mbu waliyo sente ezikujjanjabe gye zivudde. Era size zabadde nnyingi nnyezi ya. Oba ozagala nsobola ozikuddiza. Era nzaagala kuba nzijje ku sente za capital. Enkya nnyina okugula ebintu mbizze mu dduuka. Era tokiremerako nnyingi. Kasita nkugambye. Kale fine. Yazikuddiza kati nno nkwatako tweyongereyo. Mbadde ndowooza ogenda sobola okwetuusaayo. Weeyambe kuba nze ngenda ku mulimu. Handirika naawe tobeera wa ttima. Sooka ojja onyambe mala okutuuka ewaka then olyoke weeyongereyo ku mulimu. Ndowooza olabye olugezigezi kye lukola. Kasita nkutuusizzaako wano. Kati weeyambe. Ande naawe. Ande. Ate gwe ki? Pulasita ne bandage byaki? Bandage. Just nga eno badoddawa. Tombuzaabuza nkubuuzizza. Bandage ne pulasita byaki? Yenfa ki naawe? Sooka olindeko. Nagudde kabenje kati mbadde nva mu ddwaliro nenemeredde okutuuka ewaka. Kati obadde weeraga ki? Kubira Benjamin ajja kunona akutwala ewaka. Simu yange yagudde. Kale kamunkubire. Benjamin, obuliwa. Obadde okimanyi nti nnono mukwano gwammwe yagudde kabenje? Ono Lukasi. Nange musanze wano ku kkubo ng'atudde. Taliimu yadde n'agasobola okutambula okwetuusa ewaka. Wano kukikkirira ewammwe. Wano kukikkirira ewaka ewammwe waatudde. Benjamin naawe. Kyogamba kye nkugamba tokitegeera. Wano kukikuba ekikkirira ewammwe. Hey. Okay.
Mulinda jje. Sooka olinde kati weebale nnyo bambi byonna naye mbadde nsaba onnyambire ddala onfunireko ne ku mazzi. Kyokka bannange kati oyagala kunfuulira ddala ssebo kiyambi. Totiri kuŋŋamba nakutwala mu manju. Naawe atereka kugireegereza. Mpa ssente. Kozesa ku zizo nja kuddizaawo. Kale. Susan, wale sikusuubira kujja wano ssaawa zino. Ate zirina buzibu ki? Kale just waliwo ekyatuuseewo. Wakyazizza oyagala kundeka ku ggeeti? Nedda naye. Naye ki? Benji wakyazizza. Kandaba ani oyo? Ndako. Mbulira amazima saagala onzigyeko. Just Lucas kale yakomyewo nga teyeewulira bulungi. Mala kakasi. Sakolinde. Ndako kiki? Susan, kiki? Why did you do that? What? Kundaga nti olinayo someone inside. Ate tomulabi. Singa wangambye nti Lucas sandibadde nga nkola bye nkoze. Nti why you can understand? Siina bye ntegeera. Kiraze nti tonneesiga. Toyogera bw'otyo naawe. Omuwala yenna asobola okukola kye nkoze. Kiraga nti nkwagala. Please sorry. Nayogeddeko ne taata ku by'okufunira omulimu. Eki? Wagambye tulina omulimu. So? Well, nensalawo nnyambe. Koggwe. Koyogere ne kitaawo. Are you serious? Kirimu buzibu ki? My dad has a job, ate gwe weetaaga. Susan, nkulabikira ng'eyeeremereddwa nti sobola kwefunira mulimu. Sigambye nti tosobola. Mbadde ngezaako kuyamba. Bwe mba wakufuna mulimu ngenda gwenoonyeza. Kale. I'm sorry. Wabadde oŋŋamba ki? Neetonda okuva ku ntobo y'omutima gwange. Nalowoozezza nga gwe mukyalo omutuufu gwe nnina okubeera naye. Ekitegeeza already okutandika obulamu olupya nange. Yeah. Tubeere ffenna. Ewa. Share with you. Nedda. Okimanyi tekisoboka. Tukiweemu obudde mala okufuna omulimu tuddemu tukiteeseeko. Sobola opangisa room. Eki?